Era no tusabira abawala baffe bakadaama abamu abali e Saudi. Ensonga bwegwanga mu Busiraamu si nti okubeera e Saudi ku bwakadaama. Tugirira hasawo zineno Sheikh yalumbye Chosen Beki hate omuloza talukyusiza aluziza hakoba kadama habakede ku macho kubiranga haba muyisa mwegali no video njagalo jiwulirize ofunemu ekyo kuyiga wano wenyini wogendo kiririza nti na ebyadala aba masheikh haba mu ebyadala bo nabo wayazaga tanjagala video jiwulirize bulungi naye nga tetunagenda yo ha video eno banesa bosoko jimpereka like biringe so tambe tukera wonda bandiyagadde kumanya kweno information na dala abana bali ku timu ya Chosen Beki wamone timu bakadama amusembereko waneno gatana subscribing hawe gache ku mukutu gwa fego no naku olwalero bakadama habe chance ne bagamba neda Sheikh togenda kubiranga otulumba buli kaseera afine tukolaki ne tukusonyowa togenda kulumba Chosen Beki munaffe kubanga yajja Saudi Arabia hanatuyimbira no beranga ho mulumba ngeri je wakoze iki engeri je wa mulumbi emu tetugenda kubiranga tubikiriza ba muvumye ebivumo bibadde byamanyi mu comment section wano wenyini njagala nkubuuze gwe omusiraamu ali eyo ali mu kiyumba atali mu kiyumba ali wano mu Uganda gwe olowooza okuvayo n'ovumono Sheikh akiina halimu oba kiina kigenda okubeera nga hakikwongerako oba ebyadala bano bamasheikh balina okubeera nga nabo bategeera ekituufu nti ebyadala ensi egenda revolving n'oba ogenze Saudi Arabia ebyadala wali ebintu bimu ebyakyukira ddala njagala osooka olaba video engeri gye bamulumbye tumale tweyongereyo. Era no tusabira abawala baffe bakadaama abamu abali e Saudi. Ensonga bwegwanga mu Busiraamu si nti okubeera e Saudi ku bwakadaama nti wafuuka mumanyi oyogere ku nsonga z'Obusiraamu. Buli nsonga ejja mu ddiini ey'Obusiraamu abaana abo abamu bazibuukira. Okubeera e Saudi tekikufuula mumanyi. Manyi ekyakutwalayo. Si buli ali e Saudi nti wakuyingira jjana. Si buli ali e Saudi nti amanyi Obusiraamu. Abaana abo bazze babuukira nnyo ensonga z'eddiini ate nga bakakkanya baseeka. Babakakkanya kuki? Nti olw'okuba oli kadaamu oli mu kiyumba. Tetusobola kukikkiriza. Kuzannyira ku bantu Allah be yasitula. Baluŋŋamya amazima eri abantu ate bo ne bababuukira. Kati bawala baffe ne bannyinaffe abali mu bwakadaama mu nsi yonna abamu mulemenga kulengera nsonga za ddiini ya Busiraamu nammwe ne muziwaako yirimu olw'okuba mubuli mbawalabu. Anti munnange twagenda mubaki mu bawalabu. Okubeera mu bawalabu tekikufuula muki? Tekikufuula mumanyi. Olw'okuba nti wagenda ku kyeyo okola bwakadaama tekyakufuula kuba nti oli mumanyi nti olina okwogera ku nsonga z'Obusiraamu. So buli nsonga ejja ey'eddiini abamu bagibuukira ne bagiraganga abagimanye ennyo era ffe tuli eno ku kyeyo era ffe tuli buwalabu era ffe kino. Bassebo ne bannyabo ensonga ezimu ez'eddiini muziveeko. Bwe muba mwagala okufuuka abamanyi mugende musome buki? Mugende musome Busiraamu. Naye abaana abo abamu babuukidde nnyo abawalimu ne babakkakkanya bati olw'okubanga ali eyo bw'ali ku bwakadaama. Magezi nze gembawa mufokasinge ku kyabatwala. Ensonga z'eddiini muzirekere bannyinizo Allah be yaziwaako bajja okubuuza. Gw'owuliriza buki? Kyotebenkedde nakyo genda nakyo, kyotatebenkedde nakyo leka kwefuula akikola ki? Sebo omusanga kadaama ayogera waggulu aleese seeka mbu amuwabula ne bateekawo seeka wansi. Owabula nga ali ku ddaala ki? Wasomera wa? Olina mandeeti ki? Naye sebo osanga kadaama ali waggulu bw'ati aleese seeka wansi. Bwamuwabula bwamusongamu. Abantu bajooza abawalimu ku mulembe guno. Naye nga babajooga mbu baalinnya ku ki? Ku nnyonyi. Tuli eno mu bawalabu era ffe okubeera e Saudi si buli ali e Saudi nti wamujjana. Oba nammwe yenkakasa gye mukakasi. Buli ali e Saudi wamujjana? Si wamujjana.
kati si buli kadaama agenda ku kyeyo nti amanyi obuki nti era olina mandeeti eyogera ku nsonga z'eddiini. Eddiini erina bannyiniyo abagyogerera. Naye osanga bawala baffe abo bannyinaffe abamu. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Allah musasire gye yeebase Sheikh Nuhu Muzaata batte. Olunaku lumu yali annyumiza ku baseeka be yakoppako obuwalimu. Namugamba seeka oli omu ku bantu be neegomba okubeera oba okufaanana. Nakwegomba kuva dda nenjagala okujja okusoma ku biraali nga njagala ntagetinga ggwe era bandeeta okusoma ku biraali nga Muzaata y'ensonga. Nga mpulira njagala nsomeseeko. Ne mugamba nti Allah nakkiriza n'ofuukako omukwano gwange. Ne mugamba mbuulirayo abantu b'oli okopyeko obuwalimu. Mukama wange Allah musaasire naye yaŋŋamba waliwo omusajja gw'otaafuna mukisa kutuulako mu irimu ye bamuyita Sheikh Abdul Hakim Kimbowa. Nagandi Abdul Hakim Kimbowa oyo yasomanga irimu ku kituuti n'asoma omukaddima eddakiika 20 bwe yali muzikiti omwo ng'agamba alhamdulillah ne waba tamanyiri Warabu ng'awoomerwa. N'agamba owookubiri bamuyita Sheikh Salim Warukagga. N'agamba nti oyo yasomako irimu olunaku lumu. N'agamba nti abantu baava Embalala ne balinnya baasi ne bajja e Kampala ng'ekibaleese kuwuliriza Sheikh Salim Warukagga bawulire byagamba. N'agamba nti omusajja oyo Allah yamuwa bw'ayambala ejjubba bw'ati n'ateekako enkoofiira ye n'ayambala stocks n'engatto enzirugavu wansi ng'ayina benzi gy'avuga n'agituulamu. N'agamba n'olaba omuwalimu ng'alabika bulungi yatuuka ng'okwata omuzindalo nga buli omu amwesunga. N'agamba nti Allah oyo akyamukumye waali. N'atandise kunnyonnyola amannya ga Allah linnya ku linnya n'ebirungi ebigalimu ogamba nti newatasoma irimu bino bimala. Mukama wange wallahi twesiimye okubanga tubaddeko nammwe mulembe gwe gumu etuwangaalidde. Aye ne tubanga tubakopyeko empisa. Omusajja ono ye muntu gwe mmanya atayagala muntu wankwe. Ayagala omuntu ng'alimu ati. Era waliwo Swahaba mukwano gwaffe twabeeranga naye ne Seeko ono nga yatuyigiriza obuwalimu mu mbeera mu kibuga muno. Eno agenda okulaba nga amanga namugandi gwe kugobye toddange wange. Mukama wange bwe yeetereeza era n'ogandi nkukiriza komawo.